kumacha nagenda kulusa sanga 12:00 wenasanga ekisajja ekinkwata. Mr. Sebunya simanyi obazaalisa wameka ngenda okuwulira omuntu mbuliri bwange nga mbagatira omulundi gumu. Mu byo planning ekyokusiba maama kireke kati eriyo nga ffe abatabalina noga banzisenga mulina nanziba naye nga tukola ki? Obulamu buggwawo mu bulumo bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga yemundaba. SB4 nze mbadde nsalawo maama oba asibibwa asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe. N'amaka gange gonna gange gano tobanjibwa. Kaya yatambulako mu buto namuwere yatambulako nagongobala Kyava kuki? musijja ga malaria Gwamukwata. ng'essebo. Baby, I saw you, baby, Jesus. Go. Mbalamusiza basebo ne bannyabo amannya Namutebi Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitambo era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole obbajjanjaba. Bassebo ne bannyabo maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, maama Fiina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenga ewali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala. Maama Fiina oba oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen. Oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira koleko oyo aba mufere taba maama Fiina.
Tuggussa Enssonga tuba tutegeeza ensonga zonna. Tubeerawo mu ssanyu, tubeerawo mu nnaku okujaguza, okusharingako ebizibu byaffe, okusharingako amasanyu gaffe, obuwanguzi bwe tutuukako wamu n'okusoomoozebwa kwe tutuukako mu bulamu nga tutambula. Gwe nga oli eyo ng'olya nga weebaka nga tolina kizibu na kimu mu nsi, oyinza okuba nga tutegeera lwaki tukola ebintu nga bino. Tutambulidde ku mulamwa guno gw'okuggusa ensonga tuyingidde emyaka 3. Mu myaka egyo 3 mutuyambyeko mmwe abatulaba okubeera nga tukola ebintu bingi ebiweesa society yaffe ekitiibwa, ggwanga lyattu Uganda, nga si kuvoola si kuvuma wabula nga tuggusa ensonga. Nziza okubuuzaako ate nate nze muzzukulu wa Kabajja Omugeya Ssebunya, tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Umalu atukoze bulungi, tutambula naye ng'ali ku kamera. Otumala Abati n'asinzira ku ofisi zaffe enkulu Makindi awo, n'abeera ng'atematema waako ono kumwongeramu amaloboozi kubeera nga tumukutuusaako mu bujjuvu bwe. Tulina ttiimu nene nnyo, Semanda naye kwali ezepi, kubeera nga tuggusa ensonga z'abannaffe. Olunaku olwaleero tulukeezezza Wankokola ne tweyuna eddene ne tukwata ku Jinja Road ne tutuuka Namawojjolo ne tweyongayo mu maaso, kitundu bakiyita Walusubi we tukyamidde ne tujja ku kyalo kye bayita Wakiso ne tuyitamu nno paka ku kyalo Genero. Kye tusanze mu Mbejja gye buvuddeko ko twafuna akasimu okuva mu bawagizi baffe, nagamba nti waliwo omukyala, waliwo mu Mbejja waffe kuno ku kyalo waliwo embeera gy'ayitamu, twetaaga okushaningako ku mboozi ye oba oli awo tunaafunira ku buyambi. So wentudde naye wano mukyala mu Mbejja Ndagire eddala Brenda mu Mbejja Ndagire Brenda Ndira mamba akabbiro muguye. Ab'emmamba mu Bwakabaka bakolayo Kabaka ali nsala ku buyambi, omwana yandwalako olebetyo ebityo. naye nga weebalamya ekibuuzo kyange, oli omukyala wa mmamba mu lubiri lwa Kabaka ab'emmamba bakolayo. Tuveeyo eyo. Mumbejja obulamu buli butya? Obulamu tebubadde bubi, badde bugenda bulungi. Bugenda bulungi. Kikinga okankana Empebe bireetandise okumpitamu. empebe kuyitamu oti wobeera buli kaseera. Yeseewo kale nalimu Munalumu mu lunaku okankana bw'oti okumala essaawa nga mmeka? kale neeba nga amazzi gagudde era nkankana. Amazzi gagudde. Wano we tuli waani? Lwa muzeeyi wange Budala naye yafa. Muzeeyi Budala yali taata ne jjajja? Kale taata jjajja kyakula naye asembeeyo Masaka. So wano tuli wa jjajja omugenzi Budala. Wano w'obeera? Mbeera Wano obeerawo naani? nga ne baganda bange naye tebabeerawo, babeera bagenze okukola otambulamu. Tukusanze n'omwana bamuyita ani oyo? Paulo Muwanguzi. Paulo Muwanguzi. Alina emyaka ng'emmeka? Simanyi. Ani maama we? De. Omuzaala? Yes. Baby, I send you, baby.
baby, Jesus. Baby, Jesus. Webale kumuzaala, webale kumubeererawo. Kale ssebo. Ali mu mbeera ki bw'ate wamuzaala? Kale yatambulako mu buto. Namuwere yatambulako. Alina agongobala. Kyava ku ki? Musijja ga malaria. Gwamukwata. Ssebo. Agongobala bw'ati. Mwabera bwatyo. Abamazeho bbanga ki? Simanyi nkijja kulimba. Kijja kulimba. Taata wamuwanguza ali luddawa? Yafa. Yafa? Yali abeerawo? Iganga. Mwasisinkana mutya ne taata wamuwanguza? Abeerayo maama omuto. Yamupangira. Nkomawo waka. Maama Solomon ye yamukupangira? Omuntu yamupangira lukowe. Namuleeta wano oba n'ogenda e Iganga? Ogenda naye Iganga. So n'ofuna muwanguzi? Nofunayo muwanguzi. Wali omanyi gye bamuzaala? Manyi gye muzaala. Ewa taata wa muwanguzi gye bamuzaala omanyiyo? Ssebo. Kati bo bawuliza baba famire Gye bali. bakulambulako? Nedda ssebo. Bo bagamba bati? Bagamba tebalina buyambi. Era tulabirira. Kati gwemalako otya naye kuba wetutuukidde tewaliwo yadde sayini eraga nti mwaliddeko okulya? No. Why? Akakulya kakalabise nga batuwala tekalabise nga tebeerawo. Naye ng'emmere ye makuloni, kamonde, kaceere naye ofumbapo ekyo tetakalya. Kyosaze ne caayi wuuno nga yasigadde mu kikopo. Tojjawo emmere emuliisa? Gyewamuliisa ogijjawo? Kale muganda wange yatera okunfaako. Era amaka gemulayo wali ge gage naye taliiwo. Kati leero mugenda kusiiba njala kuba taliiwo? Yes. Gwenga gwe tolina mulimu gw'okola kubanga weebeezaawo? Sirina mulimu gwonna gwembeezaawo. Manyi kulya buli. Era kulima sisobola. Kulaki tosobola kulima? Kulwaki? Embeera y'omwana. Gwolina emyaka ng'emmeka Mumbejja? Sigimanyi ssebo. Sigimanyi. Watuze tuwulidde ng'okuba Oluzungu. Wasoma? Nasoma ssebo. Nakama P5. So batukubidde nga nti weetaaga ku buyambi bwaffe. Nagendako wakisaayi kigenze ku muzikiti okusaala nga nsaako ku biyambi temukiyambe embeera eganye kale webityo bwebityo. Osinga kwagala buyambi ki? Kale osinga twagalayo akagaali mutwe y'akagaali bamatuula. Ekyokulya yagala nnyo okulaba kalituuni. Kakyo nga asinga okwagala. Naye ate ffe abatukubidde simbagambye nti nno banoonya muntu kuba ogamba tokyamusobola nti banoonya muntu gw'osobola okumuwa. Yenze. Anti wagambye nti muwanguzi onoonya muntu asobola omukuggyako amutwale. Asobole okumulabirira. Osobola okumulabirira? Osobola omuwaayo?
Talamuwala kali nga tugenza babiri nange nembera nga mundabirira. Yes. Sekarang kubanga nenfumbira awo kasigira awo enfumbira ndwayo amandagaali 10 olesiga 2 nenfumba. Kati ofuna omuntu nga ye asobola okutwala muwanguzi n'amukuggyako osobola omumuwa? Yes sir. Osobola okumumuwa n'amulabirira? Yes sir. Kati olwo famire ye wekubuuza Ali buzibu. Tukulamuwa munyambye. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Esanji zino buli kimu kikyuse engeri gye tuwangaalamu n'enkola y'ebintu. Ebiseera bino kaabuyonjo y'ekika kya biodigester septic system yeriko olw'emigaso emingi gy'erina ate nga kikalubiriza bulamu. Ffe abakato Accra Construction Services tukwanjulira Accra Biodigester Septic Tank. Tuli bakafulu mu kukola kaabuyonjo ez'ekika kya biodigester ez'omulembe. Tewunya tenuunwamu ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala fuuti 3 ku 3. Ab'amaka, amasomero, hotels, amalwaliro n'ebifo ebirala. Mukolagane naffe tubakolere kaabuyonjo eya Accra Biodigester Septic Tank. Anti yeriko Kato Accra Construction Services tukola ne general construction omuli okuzimba amayumba mu bika byonna, okukola finishing ng'okusiba tiles ne painting. Tukola plumbing services kusana okuba pulani z'amayumba. Tusangibwa Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga level 2 essimu noti 757 noti 5 anamunya noti noti oba noti 772 noti 924 Kato Accra Construction Services, Zimba, Uganda. Ngenze mulekwa. Mama ojali? Mama wange ali Kampala. Muwuliza? Ntera kumuwuliza. Nyo tatera kujja. Yankyawa. Wamunyiiza? Nyo simanyi asinga kwagala bali ate nga nze mukulu. Wakola ekyamunyiiza? Wamunyiiza wamukola ki? Nina kye namunyiiza ssebo. Tuyinza oba nga tumanyi. Waliwo kyayera kugambye n'ogaana? Nedda ssebo nkikola. Lwaki gwe takwagala? Ate wali yasooka okuzaala. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga tuli wa Mumbejja Ndagire. Yagamba ekizibu kye singa afuna muzira kisa oba ekitongole ekisobola okutwala muwanguzi kubaawira amulemeredde nga wona embeera gy'alimu akankana naye talina kyalina wabula n'omwana muzimbyeko akayumba. So nawe nange oli eyo nga olina ekitongole ky'omanyi oba ng'osobola okutwala muwanguzi mu makubo amatuufu n'obeera naye saala takirinaako buzibu kubeera nga amukuwa omutwale. So
tukozesa essimu ezi ku screen okwo era nga embeera gy'olaba eriwo. Si nnyangu gye nsanze wano. Sometimes otuuka mu kifo n'owulira nga n'amaanyi n'ebigambo bikuweddeko by'osobola okubeera nga ofulumya oba oliawo ennyiike amaziga nga weewira ku mutima ne weebuuza nti bulijjo naba n'abantu gye bali, ne weebuuza nti Katonda ddala alifeya, n'osanga omuntu ng'alina amayumba agasoba mu 5 naye nga anyway zonna zibeera nteekateeka za Katonda. So Saala, ffe tubadde tuzze kukulabako tulabe oba tunafuna omuntu akuyamba. Wenga gwe kyo kyewesinga okwetaaga? Muceere niko buyambi. Buyambi nga ki? Nga kasente. Nze mmeererepo kyaganja ejjija n'omuwa akamonde. Talya kawunga? Talya posho? Ojjija era alyako kati n'asigala ng'akaaba. So kati omuntu ali eyo akulaba ki ky'osobola okumugamba? Nsaba kunyamba ku mbeera gye ndimu. Omwana wange gwe bayita Paalo omuwanguzi. Naku buyambi. Okay. Mbozi tejja kubeera mpanvu nnyo wabula bw'alabye kana katami kasharinge alina ku magezi gonna gasobola okuyamba Mbejja tusala amagezi tubeere nga tumuyamba. Wano waali wajjajjaawe waasula, wali wa taata. Yes. Wasula nga taata w'omwana ye yafa. Famire y'omwana ne babeera nga nabo tebaagala kumanya. Tebaagala kumanya era tebaagala kuwuliriza. Ati yamba nga kanigera teza sabuni nga njoza. Okay. Gwe wenna nga oli eyo osobola okutukubirako nojja n'okyaya ku Mumbejja n'omubaako ka visit n'omukyayirako ko n'osharingako naye katono koolina omuwa ku magezi ag'enjawulo n'omuwa ku keya oba laavu. Naye nakunyumiza ku mboozi, alina emboozi nnyingi nnyo ey'okunyumya ate ng'enyuma osobola okubeera abantu bwe bati babeera baganda baffe tubakyalirako kyebazzaamu essuubi nti tubalowoozaako. So gwe wenna ali eyo osobola okugamba SB4 ntwalayo ndabe ku Mumbejja oyo. Abagenyi tobagoba? Abagenyi tubagala mbaaniriza nnyo neempira nga n'esaani ninjudidde. Tuze nga tutwaniriza. Era mbaaniriza. Omugenyi omuntu alayiniriza omugenyi mulengerere n'oyimbamu akayimba n'ozina. Mbaaniriza nnyo ate nekyokuyeme amata kale ga buseere ndabeera yagala kunywa ku mata. Naye nga n'akasente tewali. Amata bagagula wa? Wali bameiba. Bagatunda mmeka? 5 oluusi 10. Fenga tunava wano tujja kugulirayo ku mata. Yes. Natera kyokugula era nga taliyo ku mugaata akaaba nnyo n'ogamba leero n'embaga ewedde. Oveewo nga ogenda ku luzzi. Akaaba n'owulira nga tayagala n'agenda. Kama embaga ekuze. Tolo wakaba okuloota omusiisa. Era mugamba nkomawo nakije nalwayo. Nasirika. Olwalemerako olwokumisa mu kibuga manyi mumisa mu kibuga. Era nga leka nenkera ku makya.
ngaleka nekerako. Wali omukubyamu ku kiwoko? No. Nkubanga ako stick. Okola kirungi kubanga tolina mukuba. Ati ngaza muzadde mbera mwagala. Nyo nafaa. Waba namutwala tobuubaale? Ija ubaala. Kazira nga mundekedde ku simu. Nemba kubirangako. Noleka esasiboni so. Esasiboni. Oyo. Yani? Ye palo muwanguzi. First born. Tidanga mukuzala mwana mulala. Nga waleetaze okuzaala y'omulala. Kazira nga wanga mufunidde wakadaali. Namufunidde wakadaali n'entereera. Babakufunira omusajja owakadde. Ba Brands and Curtain Specialist tusinzira South Africa tetukome South Africa yokka ne mu Uganda tuzze ettabi lyaffe mweriri kati tuzze tubatuuseeko all types of blinds, Roman blinds, aluminium blinds, vertical blinds, wooden blinds, double ruler blinds, all types of curtain designs. Tuyina blinds eza hotels, eza masomero, eza waka wamu n'eza offices. Tuyina blinds roller or paper ate nga tukola ne artwork n'ebirala bingi. Watwetaaze tukubireko oba tuwhatsappingeko +27618889406 oba ku 0742465996. Mu Uganda mwetuli kati. Oli mulimi wa miti kalitunsi weegomba oba oteekateeka okutandika. Weeyune Lwazi Forestry Limited bakugumu okusimba kalitunsi n'okutunda endokwa ez'omulembe. Tukuwa lease ku ttaka ey'emyaka 7 ku milioni 3 zokka ne tukusimbira emiti ne tugirabirira omwaka mulamba. Ate ku ttaka lyo ku milioni 2.5 zokka tukusimbira era ne tugirabirira omwaka mulamba. Ku milioni 2 giba myezi 6. Tulina kibanja program ku milioni 6 tukuwa eka namba ne tukusimbira emiti n'okugirabirira omwaka mulamba. Eyeetaze ettaka nga lya kyapa nalyo weeriri. Tutuukirire wano Kasangati Boyinja Zone oba ku baku noti 7 noti 3 283 391 oba ku WhatsApp ku noti 776 991 6 noti 3. Bookinga kati nga season tennakuyitako. Anjisewo. Okufunira owakadaali osobola okuzaala. Nsobola okuzaala omusiganga mukyandabira omwana wange. Ekitegeeza naye weegomba kwambala ku gawuni kaddaali. Motoka nezigana nga zigamba Yeso. Motoka nezigana nga zigamba pipi. Weyambadde gawuni. Nera ekyo nkyagala nnyo. Mutata munjijako omwana nja kuba nteredde bulungi nga nange nzizeewo n'omubiri. So oyagala omusajja akube kaddaali? Yeso. Omusajja oyagala atya? Nga musiraamu naye nga saagala alina mukazi naye nga yazaalako. Kasaagala kumbonyaabonya nga we munsanze. Oyagala musajja nga musiraamu naye nga talina mukazi mulala? Naye nga talina baana. Tazaalangako? Biki by'omusuubiza enikesi ngazze? Nyalunuwa yonna y'omusuubizizza. Ogenda muwaaki? Ogenda muwaaki? Kibata muwangako? Ng'omukwano. Oyo n'omukwano? Yeso. Mumbejja gwe. Mumbejja totulimbye olowooza. Tutera kulimba. Tutera kulimba. Naye ng'olimbamu. Tutera kulimba. Ate olina omusuubiza ogenda omusuubiza ki? Ng'omukwano gwennyini. Mukwano gutya? Gwa laavu. Anti abasajja basiraamu ng'abo bawumalu. Omulabo oyo owumalu baba baagala Mungu kala kumakya n'omuyimba ku buyimba. Kyawo n'omuyimba kayimba ak'omukwana awo. Kiyimba kikomanyi yakalaabu. Ekamanyi. Tomanyi dde okuyimba? Kimanyi tusomesa ayimbanga. Kati gwawo omusiraamu akulese. Olw'omufu? Yeso.
Leka tukusabire. Kale seewo. So twagala kukuleka nikusuubiza okugwerera ku mata kandabe muno bane manye ennaku zino naffe naye abanakuwa balansi ezo mmeka Mutwala. Yes. Banakuwa balansi twagala omugwireko akamunde omugwire Bakisa. omugwireko n'amata n'akagaati. Enkazi yange ngenda Ndagire bakisa. Twagala kukuleka naye nga gwe wenna mbagambye Mumbejja alina emboozi tujja kudda tukukyalirengako so gwe wenna nalabye akatambi kano asobola okututumaga nti Mumbejja mutwalire ku kakiro ka sukaali Mumbejja tumuweeyo kino tukomewa tuwe ku mboozi alina emboozi enyuma naye nga naye onsekerera. No. Lwaki onsekerera? I don't know kusekerera. Kikyogezaako kuzireba buli lwengira. Kati ndera mpira essanyu lingi nnyo ku mutima gwange. Bwite okuba oluzungu Mumbejja. Nasoma natuuka mu P5. Omugenyi wabanga azze omwaniriza otya mu luzungu? Mwanyiriza mu Luganda. Tugeze nti luzungu tugeze tuba tuyinza okwetala n'omugenyi nga tamanyi yadde Oluganda. Era luzungu nsobola okugezaako. Okugezaako. Nti omugamba oti? Nti awayisa. Okuddamu amufayini Mumbejja. Yes. So tujja kuba nga tudda Mumbejja nalina emboozi tujja kuba nga tudda kyemmanyi gye twalina ku ngaazi ezo tujja kuba nga tudda tukukyalirako naye nga gwe bonna wenna ali eyo oyinza okuba nga olinayo ekibiina oba nga olinayo foundation gy'omanyi asobola okuba nga batwala muwanguzi Mumbejja agamba nti yasobola okumuwaayo okuba waatuuse yalemereddwa embeera emuyinze kyokulya pamanta kiwamante naye oba oli awo wabanga muwanguzi afunye waabeera asobola okufuna ku buweerero. So sharing nga katambi kano Mami Fati nkutumiddeko nnyo mu Dubai wa Clarion akola nno mu kusaabaza emmaali oba ebyamaguzi. So tumwe business Mami Fati oyo manya nti ne Asia akwagala nnyo amu ne Charles tukwagala nnyo nga SB4 Media Tuggussa Enssonga. So gwe nawe nange oli mu Dubai nga oli mu Oman nga wali agadde okubeera nga osabaza ekyamaguzi ekyo oba ebyamaguzi ebyo osobola okuba ku ssimu za Mami Fati n'abeera nga bikusaabaliza nnaku bunaku emmaali eweyita ku nnyonyi emala ennaku 2 ng'eri mu Uganda bweba nga biyise ku mazzi nnaku 12 nga biri mu Uganda. So bitambulira mu budde ate ne bituuka mu butuufu bwabyo. Tweyanzizza nnyo abatuteekamu ssente omulizi wa and Sons banono bo basaale mu kubanga bakuleetera ebintu bikozesebwa ewaka muli bed covers, duvet covers, amasuuka, ebitanda ebiri ku mutindo, mattress protectors bagamba n'ebirala ebiringanga ebyo. Era omukuluzi wankutumiddeko nnyo ku Mukwana Arcade wewali edduuka eddene webasinzirira nabeera nga basupplyinga Uganda yonna. Tubawe business nabo tojja kubeera nga ate wejjusa. SB4 Media Tuggussa Enssonga beera bulungi weeraba. Ekiwereddaani meebala kujja kusirira ku mwoyo kujja tulambula mu ggonero. Welcome. Welcome.